portals nyingi konse kuneno ezikutwalewa ebitebe bingi ebitebe byaba Illuminati mwebiri muno mu Uganda ba Illuminati esawa gye babeeramu nga egy'emizimu kiri mu kufeedinga kyonna kye bayize okuyita mu kiro esawa gye batula wansi ne baconcentratinga ne bafeedinga tebamala galya buli asente buli sakala abasinga muzirowooza balya kiro mu Illuminati emandwa tezirinya abantu mu Illuminati teri Illuminati agenda okugamba nti nze mandwa zinninya Illuminati balinyibwa mandwa teri kintu demons kyesinza feedingako nga bukaba obukaba demon zifeedinze ku kintu bukaba ye mmere waliwo emikolo egitera okukolebwa oluusi nga bakwatagana n'obutonde bw'ensi era emikolo egitera kubeera mu nsozi sera kubeera ku mayanja Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwe tuli webale kutwagala webale tugoberera webale kutulaga nti tuli bankizo webale kutuwaamuko ebiseera ebisinga ekyo kye kikola amakulu sirwa kuba tuli perfect nnyo sirwa kuba tubisengeka nnyo ebiseera ebisinga bibaamu ensobi naye gwe omukwano gwo buli kadde ogukuba gye tuli gujiriza ddala ebibatu byaffe n'okwagala n'essomo nti ate naffe engeri gy'otwagaddemu gye tulina okwagalamu omulala webale kuba musomesa mulungi gye tuli otusomeseza okwagala otukwatiridde era otulagidde ddala nti omukwano gwokka gwe gusobola okutuyamba ffenna okuwangula ensi eno tunaddawa ng'olwo tuzimbye ensi etali mu mukwano tunannyonnyola tutya abaana baffe nti buli mukisa twaguyina ogusomesa abantu okwagala nti twakikola olw'okuba nti enjala olubuto n'ebirowoozo ebibi byefuga ennyumba zaffe n'emibiri gyaffe olwo nno ne tukulembeza obukyayi ne twambala ebikooti by'abakomboozi tubunye abalala ettemu nga twefudde abakolerera abaana baffe betukolerera abaana baffe nga tubijje mu kabi bandi bizira kuba tebajja kuba na mugaso mu byo tebamanyi bibayamba ki wabapiika agayumba gayitirivu agamu tebagasulwa namu abamusibwe bulamu bwabwe kati bagambe nti taata abantu yabattiranga ki batandika okusalira omusango naye bwe bayigiriza omukwano okwagala n'okwewayo ku lw'ensi yaabwe bajja kuba ba appreciatinga buli beat y'omuntu gy'amala mu bulamu bwabwe era bajja kuba ba appreciatinga buli kawewo ettaka ly'ensi yaabwe n'ebibira bye bibawa kale webale kubeerawo webale tulaga nti tuli ba mugaso La Bongo Charity Foundation bebakama baffe abantuma wano fenno tubeerawo lwa art twajja n'enkuba egamba nti nedda teweetaaga bingi okwagala teweetaaga bingi teweetaaga bukadde bungi okwagala teweekadda mitwalo mingi kwagala teweetaaga sente simanya nusu nyingi kwagala weetaaga mutima weetaaga bikolwa bya kisa ate okwagala kutandikiraawo tukubiriza nti ffe ku La Bongo Charity Foundation tetukuyitangako kujjano na buwunga otukyalire tetukuyitangako kujjano na muceere otukyalire tetukuyitangako kujjano na ngatto otukyalire tetukuyitangako kujjano na ngoyo otukyalire wabula buli kadde tukukubiriza nti jangu nga bw'oli otukyalireko ebigambo ebyo ebiwooma ebikuvaamu engeri gy'oyambaddemu n'onyuma ekisa ky'ojje nakyo bw'otula nakyo mu baana bw'otuula n'olabya bye tukola n'oba inspired nawe n'oddayo n'obitusomesa ekyalo kyo ensi yaffe egenda kujjula eddembe eritenkanika
tetwagala tu decreasing, tetwagala tuyiseemu kwagala maaso nga tukutadde ono tangible things. Tangible things zisanyusa obulamu, zikusa obulamu, zikyusa obulamu, naye kyekimu ku kikolwa ky'okwagala ekyasinza okuba weak. Ebimu ku bikyasinza okuba n'amaanyi kukwagala okwo kuva ku mutima, okufuumukira mu mpewo ne kugwa ku mitima gy'abannaffe abalala, era bwe tukozesa obulungi kusolovinga ebintu bingi ebitulemye mu nsi era kumalawo ensi y'obuddu. Naddala eyo omuntu gy'ayingiramu olw'obuluvu. Kale tuli mu kuzimba, so tuwa ekifaananyi tukusiigira, tusiiga ebifaananyi, tukola interior designing owa art yenna tukola ntebe za offer naye buno obutebe bwa art simanya mmenye kindeke kibyonna ebyo byonna tubikola. Gwalina hotel oyo ina nju oyagala giyingira, oyina garden zo, tuwo omulimu tubi designing. We tunabi designing olwo nno omwana wa Katonda akasente akavaamu tukakozesa okuyamba bannaffe, tukakozesa okuyamba obwana obutenfuuzi n'abalala. Totuleka kuyaggayagga, totuleka kubula, totuleka kubeerawo naddala mu kaseera kano nga twetaaga okumaliriza essomero ng'ekituufu okimanyi nti nedda ffe tetuze kukusaba. Gwalina ekisiige kituwe, gwayagala akatebe k'omu compound katuwe, gwayagala ekitebe kino kye basomeramu bino ebya craft antique byonna bituwe, tubikola akasente ako tukakozesa okuwanirira essomero olwo obwana busome. Tuba tuteeseza bubi. Kale weewaawo omukulu nsanyusa okukulaba. Nange nesimye okuddamu okusaba. Weebale kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Amiina. Namukkiriza. Wamukkiriza, tewali kakwakkulizo. Dha abantu abasinga munaye bakiwakana nnyo. But ebiseera ebisinga omuntu gy'ogenda okola, we nalinga omuto nalinanga perspective gye nalabiramu ebintu, era nga ebintu nabirabanga bulala, ate era wenkuze n'okusinziira byempisemu ne gyempise ne byendabye, perspective yange kati engeri gye ndabamu obulamu ya njawulo. Bateranga nnyo okuŋŋamba ne kusomereyo nga batugamba have a sense of maturity, oba kye tuyita omuntu nti okuze. Omuntu okugamba nti okuze abasinga bakitegeera bulala, kuba nali manyi okukula kwe kula n'oleeta ebirevu, ofunye obuvunaanyizibwa, ofunye famire, naye ate okukula kisukkakaawo. Okukula ku lwange kwe kutegeera nti ebintu ebimu tebigenda bbeerawo lubeerera. Nze kyokka nakiteeka mu bwongo ne mmanya ebiseera ebisinga obeera omuto oba obeera kati ng'emyaka abavubuka abasinga abali mu myaka gye ndimu, tubeerako n'ekiseera wobeera ng'olowooza buli kimu kigenda kuba kya lubeerera. Wobeera ofunye omulimu ogusasula obulungi olowooza gugenda kubeera gwa lubeerera. Era ensonga kimwe abavubuka abasinga baspendinga nnyo. Yesu omusanga alina omulimu omulungi naye nga teyongera ku kwezimba olw'okuba buli kimu alowooza kigenda bba kya lubeerera. Naye ate maturity kwe kubeera ng'okuze n'otegeera nti essaawa yonna waliwo ekinnindiridde nga ntuse emyaka bwe giti, essaawa yonna waliwo ekiddako oluvannyuma lwa kino ekyendiko kati. So obulamu omuntu lw'otegeera nti mbu tewali ku nsi kyatondeddwa kubeera kya lubeerera, awo oba ofunye maturity. Okuleka ekintu kimu eky'olubeerera kyenzikiririzaamu, era ebisigadde byonna nsobola obutabikkiriza, kuba sikkiriza nti mbu omuntu okuzaala n'omukono ogwa ddyo, oba sikkiriza nti omukono ogwa ddyo gukka gwe gulina okulya emmere. Sikikkiriza. Omuntu asobola abazaaliddwa nga balina emikono gya left, era Katonda balina ensonga lwaki ng'era omukono ogwo ogwa ddyo gwamulema okukola ki? Okuliisa. Kikyentegeeza mu ekyo nti engeri gye tulabamu ebintu y'engeri gye tubijajingamu nti kituufu oba si kituufu. So kintu kimu kyemanya ekitaggwerera kwe kwagala. Okwagala gye buva ne gye bulaga kye kintu ekigenda obbeerawo olubeerera. Omuntu newoona akyebalamu otya, newoona akola otya, okwagala. Era ensonga lwaki abazzi bagobera interview zange Stan talina kwagala. Era kye kintu kyokka kyokka ndowooza ekyamulemeseza okuba nga atwala buli kimu ku nsi. Kubanga olw'okuba nti tulina okwagala abantu, olw'okuba nti omuntu oyo alina okwagala, oyo aso defeatinga Stan. Era nange okutuuka okuva mu Illuminati kwali kwagala. Kwali kwagala kwe kwanzijayo totale. Nga maliriza akagambo kano,
Kulumeta kantwala omukisa guno okwogerako n'omuzadde yenna essaawa zino alaba. Abantu abasinga obalaba mu comment section nga abamu bakkiriza oluusi bye twogera, abamu babiyisaamu amaaso. Essaawa zino mpeza emyaka 25, naye ku myaka gye ndiko nandiba nga ndabye ebintu bingi nga n'omuntu omu ali mu myaka gya 3 tannabatuuka biraba. Naye kyonna kye ndi essaawa zino oba kye nafuuka okuba nga ntuuka wano, ensonga yonna ngenda gizzayo eri omuzadde. Omuzadde yenna alaba nga tosobola kuwa mwana wo kwagala nga bwe nkyogeddeko ekintu ekitagwawo, kikintu kyokka kyogenda owa omwana nga tekiggwawo. Osobola omulekera ebyobugagga, osobola omulekera ki ne bitaggwawo ne biggwawo munne. Naye okwagala kwolaza omwana ono, okwagala kwe kuli omuzadde kwolaga omwana, okumuyigiriza ebintu bingi nnyo eby'enjawulo, okumuyikwipinga ne skills, okumulungamya mu makubo, okumukangavvula n'okumugunjula. Ebintu ebyo byonna byonna kwe kwagala. Nze njagala nnyo kitange kubanga musajja talina waali nti oba ali bulungi, naye yandaga okwagala. Eyo yonna gye nakuliranga. Ova ku muzadde akeera najja, yajjanga nandeetere eri amenvu nga zikyalira mwana. Naye nga byasobodde ogula asobodde gula menvu. Ekintu ekyo ebiseera ebisinga wenzirawo kindeeta amaziga, kuba muzeeyi wange oyo muliŋŋamba kale eryenvu lya nusu nga bitanga ayinza okujja ne buno obuswiti ndiizi, obwenvu obusukaali ndiizi najja nabo. Naye mu butono bwe yaleetanga okwagala okwo kya inspiringa nnyo nti newankubadde teyayina naye yasobola okukola ki okuleeta. Ate nentumirako ne mama wange gyali eyo, mukazi oyo simanyi bwafaanana ku maaso, naye gyali mulamu. Nagezaako munoonya, we namunoonya engeri gyayogerako nange nga simulaba nkosiryanga, simanyi kagaati ka maama kawooma, simanyi mmere weebwoma, simanyi kale ekintu ekivudde mu mukono gwe bwe kifaanana. So nenkubiriza nnyo abazadde, ababbi be mulaba, abaana be mulaba bali ku makubo abo, abasinga abaana be mulaba abakola ebintu abali mu makomera, ensi si ye bafudde bweti, wabula omuzadde gwanfudde bwoti. Omuzadde gwatadde omwana oyo ku kkubo, gwamufudde omubbi, gwamufudde omunywi w'enjaga. Abaana bali sabo nti tuganye, naye kiva ku kikula ky'omwana n'obudde bw'owo omwana omuzadde. So abazadde nga maliriza, mutulage okwagala. Kwagala kulabikira mu ngeri nnyingi, temukyerabira. Naffe awo ndowooza we tunaakola eggwanga nga mulimu abantu abagunjufu, ate abantu ab'emirembe era abajjudde okwagala. Weewaawo t-shirt esoma nti every child matters, every child matters. T-shirt gye twambadde osobola okubeera eyo n'ogitwambalira naawe ku kyalo kyo, osobola okubeera eyo n'otumyayo ko 3 ku kyalo kyo oba 4 oba 5. Every child matters. Buli mwana yenna wa mugaso. Ebikulekule ebitutiisa olwaleero bye tulaba ne tuwunga bye tuzze twezimbira mu baana baffe, nga tulowooza nti buli kadde bagenda kuba bato, buli kadde tebagenda kukula, buli kadde bagenda kuba bwe batyo. Kakati bwe bakula ne tubalabako nga bye twalowooza byonna bifu, kwe okuzirika amawano n'ebirala. Kale every child matters ye t-shirt ye campaign gye tulimu, naawe gy'osobola otandika ku kyalo ekyo. Omukulu sebo Illuminati twakoma ayongera ddala okulaga obutiitiizi, naye ng'ate mu maaso g'abanafu ayongera ddala okulaga amaanyi. Kubanga Illuminati twaleka kyaki agisensera nga yagamba nti kyaki z'abalokole zimukuba n'ate tazitya. Lwaki? Nti gye zikoma okumukuba ye gy'akoma okugumiikiriza n'alonda abo abantu abalinaanya abasumba abatanyikiddwa mwoyo bulungi n'abakolamu ebyambyo ne bitenkanika. Butuufu era butereevu. Akuteba asha, akuteba intercessor, akutta abantu abala omunafu gwe yezingako n'amusembereza ow'amaanyi. Kati oyo omunafu n'agenda ng'amukolera omulimu gwe mpola paka kyaki yonna bwesaanawo oba paka ministry weesaanawo. Nzize nkibagamba nti Rabon Charity Foundation tetutuukiridde nga foundations endala zonna, era ne mbajjukiza nti gwe tekikugasa kukwata kasawo ka muceere
ngatto kuzisindika ku Labongo Charity Foundation n'otafunayo ko kadde kabakyalirako ojja kwekanga nga Labongo Charity Foundation tebangayo buli kyogiwa kyerya abaana tebaliyo buli kimu ebadde kugamba kya bulimba naye ng'ate singa otuukawo ebiseera ebisinga wandiyambako yabadde ayagala okwambala embala ya sitaani nonga nedda Katonda akwadde omukisa kati weereza nedda n'ebirala n'obuteetama buweereza so tutuukewo tulabewo twagalewo tuleme kusukuma busukumi bintu bijagenda mikono emibi kati tudde wano mu ntaana tukyali Magombe na Mugeyeena watusindika eno ebikulekule bino ebiba mu nnyanja buwaka mu nnyanja n'ogenda e Magombe mu nsi y'ennyanja y'e Magombe ebikulekule biwasangayo waliwo ebiseera we bikubamuko ku meeting ne biyiye ekiddako waliwo ebiseera we bibonerezaamu waliwo ebiseera we bikola ku mbaga ne biwasa omwoyo guno ne guwasa guli ne bizaala n'obwana bw'omwoyo oba byo obulamu bwabyo bwakoma tebizaala tebikuba mbaga tebyogera biteeka buteesi nkola ya sitaani mu nkola Amagombe kintu kyewuunyisa nnyo era kati ekibuzo kyomboozezza ndowooza kankwanjulize era nkugaziyize enneeyisa y'ebintu bino osanga oli awo omuntu agenda wanaabiwulira agenda bbaako kyategeera lwaki ebintu ebimu abiraba nga we biri kati era lwaki ebintu ebimu olaba nga bituukawo nga we biri so wansi eyo wegede ku kintu ky'okuba nga okukola miitingi okuwasa n'ebintu ebyenjawulo munange wansi eyo Magombe obulamu bwayo buli bwe buti dimu nzeezo kigenda kwewuunyisa nnyo wansi eyo tezina kyezikolerayo bulungi nnyo wansi eyo tezina kyezikolerayo era we zibeera wansi eyo kwegamba kiringa omwana w'onaamukwano omugamba genda mu kisenge kyo aba agenze kukola ki kwebaka abaana bala nnyo mu kisenge aba agenze kwebaka oba kale ayinza okukirongoosaako naye nga talina kyamanyi kigenda kuba productive era bwe muli anga azanyira mu kisenge lwaki muzanyira mu kisenge kati ge Magombe ago be gatwe gafaanana kati activity zonna ezisinga ez'ebintu ebyo ayino kigenda kuwunyisa nti ziri wano ku nsi Illuminati Saabasanamu Mayembe Nyindo za Kibe Mutwe gwa Nfudu Maanyi ga Njegere Maanyi ga Nsaasi Saabatemu taoperatingira mu Geyeena o amaanyi ge gonna gaveno wansi ne gakka mu Geyeena era ekitebe kye kiri kuno ku nsi sani akyali ku nsi kiri Masaka eri gye wayingirira mu Illuminati omanyi balina stations nyingi balina portals nyingi abasinga baziyita portals anya bise bisinga wenkozesa olulimi oluzungu abantu abasinga mwafunye omuze bagamanye bino ebintu asooka bisoma nalyo kabigira tubafa akabale naye ne bunako eso Uganda bajja gamba bakusoma katabo kazinunula omunako so portals nyingi ku nsi kuno eno ezikutwalewa ebitebe bingi ebitebe bya Illuminati mwe biri muno mu Uganda ate biri awantu wotasobola kusuubiriza enda ku expose kale atumbudde gwe patimo yange bamulira ekitebe asoka zeke mabega kale tebabulirayo pato zezo muzine awantu weziri it is so unbelievable kizibu nnyo n'okukkiriza kizibu abasinga mugenda lowooza ku Nnalubaale era abasinga balina poto gye batera okwogera ku Nnalubaale ku mwalo ogumu balina batera okugamba nti abantu bakkirirayo ne bagendayo nabagamba ne-exposing and the truth about okuyingira ennyanja era nakati gundi gye tukyalimu abantu bayingira batya mu nnyanja ne mbagamba ezo ennyanja zemulaba wantu wali mazzi muntu gayingirirako mu nnyanja like okutransportinga omwoyo ogutwala direct ku gundi ng'oyise ku nnyanja enyungu teriiwe kisooka amazzi gano ebintu bineno birimu ekibalo nti amazzi sitaani takolera ku mazzi matono ennyanja waba tekolera emirimu gy'oku nnyanja tekikolera ku mazzi matono kati eno Nnalubaale yaffe nyanja atono ate ekisooka yeetooloddwa lukalu buli wonna gyedda yeetooloddwa lukalu kati waliwo amanya gaba gatabalansinga bulungi ena kwetoololwa ki ennyanja gye bagenderamu ennyanja oba weegendereza ensi eno yonna yeetooloddwa mazzi ettaka lyonna kwe tuli lyetooloddwa mazzi so olina okuba nga oli complete n'ennyanja omusanvu bayibuli ebyogerako yogera ku nnyanja omusanvu mu kitabo ky'okubikkulirwa ekkuba erikutwala mu nnyanja
okulifuna olina okubanga ennyanja gy'ogenzeeko egatta ku nnyanja 7 ku nnyanja 7 ya muzibale ennyanja 7 ezo egogesema yanja ago bagabale zono olina okubanga ng'amazzi ago gali connected. That is when the bond webera complete. Bondi nga teri complete tosobola ku accessinga bifo bya waggulu mu magombe eyo. Ensonga kifo twayingira method ginakosa tufika tuwa tuyingira but nga tuyise muziri pote nene olwokuba nti mbuzi report ateze nene atuzikozesa be abantu abayina ku amaanyi amazito inga buno baffe bunenda tebumutwala nenga alina katabe bayitaga amaanyi amasonga balina kye banoonya nga bagenda ofuna amaanyi gali agazitowera ddala. Sekeza kati gwaliwo enimati gwotayogera naye nga akulabanga fara agamba nabo nno genda bulungi nnyo don't solo mu sporting anti mkati ono ayina ekikyamu ekimuliko oba nemanya nti this is one of the brotherhood. I can support people. So wansi eyo abantu baneeno ebintu yabikolera kuno ku nsi tebakuba meeting tebakuba mbaga njagala tumenyere meeting bazikuba ku nsi kati meeting bazikuba ku nsi bazaala batya njagala sokumenye gundi ezesatu zigwe nyawe nga tanze eno tusoke tumenyezo kati kankutandikize ne meeting bana abantu balina meeting zibeera kuno ku nsi era zibeera mu bifo ebyekusi tugenda basanga mu Serena balina ebifo bye bazimba ebifo ebyo nga munda engeri gye bazimbamu nga it's looking none other than anything ku nsi kuno nga ekyandifaananyi badira design eziri mu Guyana ebibuga bye bazimba mu Guyana ne babireeta ku nsi structures zibazimba era ne bazimba obuyumba bwe babeera ate bali ku ekyo bate bagenze ku ezo waliwo emikolo egitera okukolebwa oluusi nga bakwatagana n'obutonde bw'ensi era emikolo egitera kubeera mu nsozi sera kubeera ku mayanja gitera okubeera ku migga gitera okubeera okulinana ku bintu ebyakulanga byanjawulo kati okugeza ng'emiti mulimu emiti ng'ekikola kyayo kyanjawulo mulimu emiti nga gyakala naye ng'enkala yaagyo yanjawulo nga gisobodde owangaala. So ebyo ebintu ebyo weebityo meeting point zaabwe era wabanga bagenda meeting ebifo ebyo bebifo ebimu gavumenti betakkiriza abantu kutuukamu n'olya nti kati omugagga yagula wano yiika 20 naye nga kuyiika 20 ago ge yagula gaine wogenda obala plot y'ettaka eyo oba ekibanja ekyo kirina engeri gye kyetaayiriza ng'ogenda osanga nti mu diameter wobala nti radius wetandikira nga wewali eguni nga bagula ebifo ebyetolodde ekifo ekyo wekiri inda omuntu asobola ku accessinga olwosanga ekintu nga bakuma ettaka lingi naye nga tekuli faamu kuliko ennyumba emu kuliko kayumba kamu naye nga bagamba these are private properties tulina kusalawo nga bakumawo namajimba mundu Illuminati wali awo yamwe mutukuvu Illuminati oba osangeko nga kuliko faamu ningi ettaka it's too large okubeerako faamu ne faamu n'obunene bwa faamu eriko. So there are those separate meeting points jeziri that's how they meetinga ne bakuba olukiiko bwene mwennyini mwene Lucifer Stani saba masali saba chaini saba niga bulungi nyera ajana kuba enkiikoze abeerawo mu buntu kangambe in his physical form talinya mu Illuminati emana tezirinya abantu mu Illuminati teli Illuminati agenda kugamba nti nze mandwa zinninya Illuminati balinyibwa mandwa anange mugaba nombiri ne mmano naye tekulinnya ku mutwe okategedde bino biri eno mu masabo bino biri eno mu basabo bano bakopolo kati buzimuzimu ebukole fujjo omusamize lumwe embooko jamusanga abasamize era ensonga lwaki abakazi bakoleddwako effujjo abasajja bakoleddwako effujjo bebakane ku bakazi ebyo ebintu bebaka ku basajja omukazi omusamize n'awasa obusajja bwe 8 kati eryo fujjo lyonna lya setaani kazi olwa emizimu gyemugambi katwe ate teri eno ngenda kujjawo nkubudde engeri gyegizaalamu tukyali wano ku meeting kyekisinga oku meeting sabe Illuminati bano baba boogera ku biki meeting zabe kubanze nzijukire actually namalayo ebbanga lyali lya myezi 8 myezi egyo 8 alaba ebintu bingi kubanga ate era kansoke nkujjukize nga tuneeyongerayo Illuminati munnange takukaka kwatula kutekuwaayo mwoyo gwo
naye ate akola bingi nnyo ebisooka okukusikiriza. Nze bakola ebintu bingi nnyo nga bansikiriza, nteekeyo olugalo ŋŋambe nti kati nsarrendalinze. Takukaka, olina kukyewulirira. Bajja kwetolooza ebyobugagga bakuwa abakazi. Basinga nnyo okugira mu direction y'ekintu ky'osinga okwagala, your interest, your point of interest. Oli musuubuzi, bagenda kuleetera connections. Bakuleetere ssente. Oli mwenzi bajja kuleetera abakazi ab'ebbeeyi, bakuleetere, bajja kuwa ssente ofuna abakazi ab'ebbeeyi, bakuwe connections ku bakazi ba stars ab'enjawulo, ba modo, abazanyi ba firimu. Oli muli wa kamere. Aberi b'emmere bagenda kuleetera. Buli kadde pate jangu eno house pate. Jangu eno ku baby shower house pate. Line y'ekintu gy'osinga okutegeera. Kamere ke bakuyitamu. Kati nze mubbi w'amataka. Omubbi w'amadagala. Diru z'amadagala ziyitirira. Buli diru bagenda okuyitiramu. Eddagala lya kansa lirino ng'obba. Kati kiri otuuka ekisala n'ogamba kati ngulaba it is forever. Kyekiri kye mbagambye maturity. Nti abantu tulowooza ebintu byagendako bya buki? Bya lubeerera. Bagamba batya mu meeting wano. Waliwo basobyeko ne bagamba ono takyatuulira. Ono ayagala twemolerako eno kyaki abalokola esusse ono omusumba tumukube ekigwo bye bibaamu. Basically meeting zino buli bazikuba kibasooka okwejjukiza keekadde. Basooka tujjukiza tetuyina buki? Tetuyina budde. Obudde tebuliiwo. Abantu kati muli eno mwono n'obudde onogamba njalokoka. Nja kumanya Katonda edda naye eri. The first priority. Tewali budde. They're working around the clock. Mzungu wachita working around the clock. Tebalina kiyitibwa budde. Kati meeting zino zikubibwa kusinziira ku budde obw'enjawulo. Abantu abasinga tulina kye tuyita seasons tuzimanyi. Wano ne waffe ku Africa tulina seasons ziri bbiri. Tulina season ey'omusana, tulina ne season ey'enkuba. Era mu season ey'omusana tufunamu ebintu bingi. Ebiseera ebisinga gaba makungula, ebiseera ebisinga kiba kyeya, ebiseera ebisinga wabaawo kibuyaga kunta. Mu season y'enkuba tufunamu ebintu bingi. Mulimu era oluusi abakungula eziyinza okujja nga batusiza okukungula, eyinza okujja nga basiga, eyinza okujja nga ebintu bingi. Tufuna n'amataba. Kati abazungu ate bo balina seasons I guess zinga za mirundi ena. Kwe kuli winter, kwe kuli springs, kwe kuli summer, autumn. So seasons zaffe zaawukana. Kati tuyina kye tuyita emyezi, entambula y'emyezi. Tuyinawo January, tuyinawo February, tuyinawo March, epo mpaka ku Gusemba yoga December. Era tuyina ebiro omwezi mwe gubonekera. Kati kino nkibaddiramu abantu. Buli wolaba omwezi nga gubonese. Omwezi ne guvaayo, the moon ne guvaayo, ne gwetimba mu bbanga. Waliwo guno omwezi ogusooka baguyita crimson. Gwe olaba crimson eno ng'evuddeyo. Manya waliwo meeting. Era kalira kati nkubulye omwezi buli we guvaayo. Abakulu babeera batudde. Buli boolaba omwezi nga gukyali muto. Omuto ogwo ku lunaku olusooka atuguvuddeyo. Abakulu Beruminati Basabasanamu Ssaabasitaani Lusifaali Saabaniga kwatuulira atabangula ensi. Meeting ziba zitudde. Gwe omulokole yingirirawo ekisiibo. Era ssaawa ziba 9 za kiro. Ezo ssaawa temuzisaagiramu. Mbaddiramu ezo ssaawa temuzisaagira. Mulidde bangi nga bazoogerako. Kati I'm here to confirm it. Essaawa ey'omwenda. Essaawa ey'omwenda is one of the deadliest hour. Mwenda. Ensonga lwaki ne Yesu Kristo yali awangula ekibi ng'afa ku musaalaba. Bayibuli egamba obudde bwaziba. Obwali obw'emisana tukutuku ne buziba. Olowooza lwaki bwaziba? Alaba nnyo ekirondowooza. Olowooza lwaki bwaziba? Era ku ssaawa ey'omwenda Yesu waafa ng'obudde bukoze eki? Buzibye. Olowooza lwaki bwaziba? Simanyi. Yesu okuwangula yali talina ngeri gy'agenda wangula kizikiza. Nga takireese. Yakuba ekizikiza. Yadde Sitaani yalwana nnyo n'agamba tebajja mutta kiro. Bamutte emisana. Emisana Sitaani awangula ekitangaala. Oli ye Katonda mwene yagamba mu Isaaya agamba nze yakola ekirungi n'ekiki? N'azibya obudde n'akatika. Obudde n'abuzibya. N'akyusa obudde. Entambula y'ensi ku kaseera ako yakyuka. Ni Kristo nga w'amaanyi. N'azibya obudde essaawa n'abuteeka nga tulina wakanira.
kati namukubira mu kazannyo ke yamukubira ate onsasezza singa badde kisoda nande kinywedde Yesu yakubira Sitaani mu kazannyo Yesu nakubira Sitaani mu kazannyo ke ategeddako kati ng'omwezi gujjudde full moon abambaza kuwana bakazi baabwe you are my full moon kyekibaawo omwezi nga gujjudde ate awo amaanyi gaba mangi nnyo abaana basajja baabwe you are my full moon awo amaanyi gaba mangi nnyo era mujje mwerekendereze nnyo abantu bano abakubwa ensimbu ng'omwezi gujjudde tuufu nayina omugenzi Juli muwala wange ensimbu yamukubanga buli omwezi bwe gwajjulanga Juli ng'ensimbu emukuba tandise okukkiriza omwezi nga gujjudde amasitaani gatambula nnyo ekintu kye bayita ensimbu kambanyonyoleko ku theory w'ensimbu tolwayo nnyo nga siruddeeyo Illuminati waaba afudde abasinga batera kubwa nsimbu nkikuddiramu Illuminati waaba afa abasinga bakubwa ensimbu yebatta bafiira mu nsimbu bakuba ne bafa waliwo abantu abaga nti omugagga ensimbu yamukubye n'agwa mu kinaabiro n'afa bamusanga bate yabwe we bakuba si eno ey'okuluma olulimi oba ereeta ebigundi eyabwe ejjo mulaba nga yeesika bafa tali muntu akyasinze kufa bubinga Illuminati bafiira mu bulumi bwe mutamanyi abantu ekintu kye mulina osooka omumanya kya mugaso nnyo omuntu okufa obulungi notafiira mu bulumi waliwo abagamba bakafa obulungi nafiira mu bulumi kasi fena tuba tufudde bali ekyo ekintu kikyamu nnyo buli omwoyo gw'engeri gy'ofuddemu ye diguri y'obukubonaabona gy'otandikirako eri okakasa wona bakusalidde omusango mugende diguri y'okubonaabona gy'ogenderako era bano abantu abafa akabenje mbasabire nnyo oli naafa nga bamuyubuluzza omuntu naafa nasigala awo nga bino byonna ebitundu byamuvuddeko naye ng'akyassa obulumi obwo bw'abaawulira awo watukira ti mugenda nikesi nga yakola bubi obulumi diguru kwetandikira okwatandikira okuwulira obulumi alugwe nagamba wakitova kuseera na mwenge nagamba nemugamba bijja kuno n'amawugwe naga ye kasagwa agojja fa nago gavunde ye diguri y'obulumi gy'otandikirako balina reasoning so bayirmente abasinga bafanya ensimbu full moon eyo wejja amaanyi gabwe gaba galinnye kati gwe buli kisinga olinako dimoni ekusumbuwa olinako egundi yonna ekyoyoyo at that time kirinnye kiba active nnyo era ku mwezi mulaba ebintu binnya ebitera okutuuka abasezi batambudde ekikumi kiba mu bitooke by'abantu omusezi adduka nga nyanga alina agenda okumusasula sizoni gwe kyegendereza sizoni ezo kwe kusinga oba tragedies ez'amaanyi nnyo obubenje obw'amaanyi era nazzi kuno mu Bwakabaka balumanga ku mwezi nga gujjudde amaanyi gaba ne bagamba omwezi we gulijjulira kuba kati awe kubako ekitangaala ekyo kyekiro abasololaba omwezi we gujjula bakolanga okulumba ensaale nevuga mwezi guno kati bana bagamba you are my full moon omwagalwa aba amuwanye ekisembayo gwe maanyi ag'enjawulo ago agamaanyi agava ku mwezi galaba edduka to the point nti gasula n'ebisolo bawa nene ebibe ku mwezi nga gwajjudde bulungi kikuluma kiba active era obusagwa obwo simbo erinnyo obusagwa bw'ekibe nga omwezi gujjudde bwanjawulo nnyo n'okuba ng'okisanze mu nnaku endala twalabako ne firimu za bivampaya bino bivaayo amanyi omwezi weguvayo edduka vampaya ebekuyigga kati be bantu bali be naggambako abalina emitima nga gyasirika ng'omusajja we tegyatambula zivampaya bulungi nnyo jasi nti wano munaye tubimanyidde kubaki ku bazungu manyi omuzungu yagenda nayiga nnyo okusamira omuzungu yanoonya nnyo sitaani n'okusinga omuddugavu naye ate nja tutuukayo nkubuulira omuzungu n'omuddugavu lwaki sitaani ayagala nnyo omuddugavu era saddaaka esinga abazungu ze bakola z'abaddugavu bakopperera si kopperera basaddaaka muddugavu omuntu omuddugavu ennyama ensava erisirusifa nga onaagamba nti ennyama ensava leeta ekibuzi kiri ekisava awo ennyini n'abawarabu basaddaaka abaddugavu babajja eno bugenda okola obwakadamambu ne babibasa n'emisoka amaanyi agali mu musaayi gwo ng'omuddugavu togamanyi lwakiba n'ennaku eno bannaaye eno kala yokayoka eno gy'oyina eno eyo ya bbeeyi nnyo mu nsi y'omwoyo tandika okwematira wematire mu nsi y'omwoyo kala ya bbeeyi nnyo nnyo agenda mu ggeeyo eno okwematira kutwaza mu ggeeyo eno omutume Pawulo bwe yagamba nti mundeke neematirire mu Yesu kati naye kaneematirire mu Yesu wange kubanga olina by'omanya balabe batamanyi wano
kati meeting eno omwezi kasita gukola bwe guti batuula olutuulo olutuuka ng'omwezi gukyali muto. Kati omwezi kasita guba full Illuminati yenna amaanyi gaba nago era emikolo egisinga gikolerwawo omwezi gujjudde. Kati wano omwezi nga gwa wakati guti balina omukolo gwe bakola guboogo gumu era bakola omulundi ogwo gumu mu mwaka. Kyekiseera ogwo omukolo ogwo gwe mukolo gwe bakola okwegattako. Lwaki nkyogera nti okwegattako? Omwezi buli gubeera nga gwa kitundu mwogwo omwezi waliwo omwezi mu mwaka, omwezi ogwo gubeera gwa mwenda, naye omwezi ogwo omwezi nga gwa kitundu ne gufuluma nga gwa kitundu. Bwe guvayo nga gwa kitundu balina kye bakola ekibaleetera okuddamu kubanga kweddaabulula, okuddamu okwegattako ekyo kibadde kibavuddeko. Oba kitegedde nti kanku ekyokulabirako kiringa omuntu wanaabeeraawo nga kankugereze ku muntu nga omuli mukubi wa jimu. Omukubi wa jimu okuba jimu n'okuba jimu lwabawo ekiseera otuka nga tokyakuba jimu ng'oleyo ng'oli ku maanyi ago okoze oledde akanyama kukwekali n'osigala ng'okola kati nze ndi mukubi wa gita naye waliwo ekiseera bwe kituuka ne ŋŋamba nina ennyimba ze mbadde sikyakuba n'ennyimba ze mbadde ndudde okuyimba kati nga nfuna olunaku zonna nenziyisaamu n'empulira nga omwoyo gwange gujjuziddwa. Obufunze abeera bajjuzibwa kyempise okuddamu okugattako n'addamu n'apika n'agamba kati mpise kaŋŋende. Gwe mwezi ogwo ogwa half nga guli half. So meetings kati tuzogeddeko za kiro balina meetings bakola emisana tukutuku sanga meka kale izineze emisana tukutuku sawa ey'omukaaga ey'emisana eyo sawa eyo akajaba kasana kaleze makati eyo sawa eyo mugyegendereze era tusaba sawa eyo mugyegendereze ekusange mu ttendo eyo esaawa ey'omukaaga ogw'emisana kasana yukakocheza n'olyanga omutwe guno gubuguma mbadde raba abagambanga bannange temugenda ku luzza olwo saawa 6 saawa 7 emisambwa giba giri kasana jota mubijjukira ku luzzi togendangayo mu ttuntu sanga omusambwa guli erise bwe gukwana gunne waago ebintu ebyo tebabize munaye nange nalinga mmanyi munaye nti batugiranga nti oba munaye emisota era saawa ey'omukaaga kasana kavudde bulungi n'omusota n'ogusanga omusota gwangobako era gwangoba saawa 6-7 n'omusota n'ogusanga edda tuli bato kati eyo saawa munnange yatabbu nnyo era eyo saawa eba yakulya tulina kuba mu nju nga tulya kamere Illuminati essaawa gye babeeramu nga egy'emizimu kiri mu kufiidinga kyonna kye baayize okuyita mu kiro eyo essaawa gye batula wansi ne baconcentratinga ne bafiidinga tebamala galyalya buli asinti buli sakala abasinga muzirowooza balya kiro saawa 6 Illuminati talya kiro alya misana tuku nga ffenna tulaba alya misana. So abantu abasinga ebiyenje byemi walugamba ali ebiyenje eminya agantu akafunzefunze obwana muno malwaliro buno obuvuddemu mu mbuto obwo endira z'obwana azigulira ddala. That is when they feed. Sasiro natekawo ebyo bimuwomera amaanyi agali mu kasana. Omusana guno ogulaba guliko emizizo gyagwo. This sun gwe twanikamu engoye ne zikala gulina emizizo gyagwo okakasa tuzavaawa nga tegiri mu Bible naye ate kyobumanya guno omusana gulina amaanyi mangi nnyo ag'enjawulo. That's why nti demons zino zigikozesa mu budde obw'emisana obwo okubanga giriramu kuba kuliko amaanyi agavaako. Era omuntu yenna omuntu wamala wiiki n'amanga atali mu kasana omubiri gwe gulina gye gunafuwamu physically like scientifically kiri approved omuntu kasoma ebbanga tuli mu kasana omubiri gwe gunafuwa n'omusibe bamufulumyako n'ayota akasana n'addayo right omusana ogwo. So that is when bantu banene we bafeedinga ne balya obwana buno obwana obuvuddemu embuto bajjamu embuto bisaayisaaya ebyo byonna ate abasinga tuleme okulowooza ne ku ebyo byokka tulina demons ezirya ku bintu eby'enjawulo embadde mutamanyi
ngakize tutamanyi kyakulya ki pizza mube ku musaayi gwokka ne mulowooza nti omusaayi gwe guyimirizaawo basitaani amasanamu pizza ogisanga ku pizza ng'erya yerira pizza tulina ebintu bino wammanga tulina okutya tulina emizimu nga girya ku kutya nga gwe gyokoma okutya gyokoma okugubeezaawo fear is the greatest enemy of a man nga gwe gyokoma okuba ng'otya munnaye olina okutya bano abatya ekiro simanyangana kimu okitya buli any kind of fear otya okukola loosi otya bannaye nze ntya okukola loosi otya muzadde w'okufa bannaye saagala muzadde wange afa waliwo bali abantu abatya kwegamba there is that fear ng'omuntu okiraba ti zino nga it is a phobia kale abalina phobia ey'okutya abategere ekigambo phobia ndowooza ajja mugamba newakitowasa kakati obwenzi bukususeeko nangamba nze sagala kuwasa obufumbo butawanya abakazi balya nnyo fear katogamba kyati omukazi alya nnyo nga tomuliisangako waliyo abantu abalina fear mufeedingisa emizimu bajja kunkyawa bwe naawasa abantu bakyawa waliwo abawangadde emyaka 5 lwaki towasa muntu gwe atasobola buwuulu muteeka emiti era akibulidde awase ate tebagala kuwasa nobasanga ku bwana bw'essomero obwana obuto bakukuta balina agazeezeze wasa bamugaa nti omukazi alya nnyo omusajja alya nnyo bajja kunkyawa fear ebintu ebyo fear kati ate fear eno abantu emukimistekeninga wayinza obbaayo omwana obwana agamba nze ekituufu ty okwegaba okwoketono n'omusajja eyo fiya ndala kuba eyo fiya eriko omuntu okukola ki okutegeera that is reasoning it is not fear kwadde ntulaba basinga nti mugamba nti kutya waliwo omuntu obeera nga kati kiringa nga nkomete tunabeera wano nze nkutya nina kuli okutya kwenkutyamu nti waliwo there's that respect nti ono omuntu mukulu akola ki asingako there's that fear gy'olina omumuwa ey'ekitiibwa n'oti omuntu naye ate nesibeeramu eno fear nti nenengera eddoboozi ya mita nendiwulira nenzuruka emisinde abazadde abasinga muyina abaana ewaka naye nga gwe omuzadde oli nnyo oti ewaka maama ng'omwana emmeme mutyemuka temwebuuza nnyo lwaki abaana abasinga be muyina ewaka wokomawo bonna bava mu ddiiro ne balikulekera n'olituulamu oba bwe mulibeeramu basirise bati kumbe bakutya nze nagambye nazze kusomesa bazadde ebintu ebimu nakati waliwo gwe balese mu guddiiro tannakisensinga baalimulekedde eddiiro lyalituulemu ate bwava nagerako mubakulu naye nga ganza abaana bange bantya abaana balina empisa bantya wembeere waka bawumba efaana babisenge byabwe kumbe bafuuka okusolosolo nga gwe tomanyi eyo fiya gyobakuyetingamu eyo omwana okuba nga alina ekintu nga tasobola kigamba wafuuka ogusodde mukulu munange wekakkanye abaana bali mu kukola mmere ya demons bafiidinga kati zi demons zibeera oku nga zirya omwana wafunirawo ekigezi lwaki abaana bavaayo ne bakola ebintu nga bwe tukisuubira omwana ogenda ne bagamba omwana wa gundi oyo waneeno nga newawulya bulizindo ng'ekuba tagendayo yakoze ekyo olw'okuba omwana akutya yandyagadde okgenda ku ndongo eyo naye ayina eri fiya taata ajja kumusalako omumwa tagenda tatya kugamba nti mulimu abaana abamu nagamba nti naye maama nandaba ntya maama ajja kundisa nja mba mudisappointinze nakireka bulesi naye mulimu bali nagamba mwana andyagadde okgendayo bireke luba lumu ng'ogenda olaba akaana keesudde kagenze atuuseeyo bamukozesezza bamusiiza obulwadde afunye olubuto ate simutawona that fear yempozi yesu awonya sirimu katonda awonya katonda talina kyatawonya mbadde mayogera ku kikubawo katonda talina kyatawonya ekyo nakkiriza kati fear ya demons zifeedingako abazadde bino ebintu mbibagamba but oyo anotisinga notice well naye oliso nolongosaawo wali waliwo omuntu abadde atya okunywa ku kenge kati nga bwawulidde kiri bulijjo akabirirako n'ateekaawo atya kati abadde agenda kukuba mu ttama bagambye fiyambi tetugamba yawala ginanjagayo tulina kye tuyita reasoning nekye tuyita okutya abasinga eno reasoning mu lulimi oluganda tugenda kugamba nti kyesibwa kibagamba nti okutya katonda amagezi mwe gasookera tebagamba nti obeera ogambe nze sigenda kujja kwasagala genda mugenda naye nga te katonda tomwagalanga ku mutima but mutya olw'okuba okimanyi nti naye ddala mu butuufu kirabika kitya omuntu ambeereddewo nga mbeereddewo kinaalabika kitya kweka okutya that reasoning you reason kati ekyo ng'okivuddeko nti demons zifeedinga kutya
teri kintu demons kyesinze feedingako nga bukaba. Obukaba demons zifeedinze ku kintu bukaba ye mmere alaba wano otereemu anange Illuminati bagulamu obupiira moyo gundi hoteri kati gubogena nawe gatiramu noleka obupiira mu hoteri eyo Illuminati babugulira ddala ne babugulira bangi nyera abantu ebyo abasajja bazirya n'okuzizaazamu. Kwanza nja kukubuulirako because that was my sector. Eyali sector yange nali ngitegeera bulungi. Sepewo ngiterezeza mbulira. Kati njagala mbigambi wali eri. Mukamaawo. Ngenda kugamba wali mu kasekita kafikali kwa ngami nti zizaala zitya. Kati nkyakubulira ku ngeri so tukateekera kanzijukize. Abantu tuli ku ngeri gye zirya ebinyumo byazo. Obukaba buno. Zirya nnyo ku bukaba buno obw'abaana abato. Omusajja kikola omusajja omuzadde yebase naddala kati amawana ago incest. Omuzadde yebase n'akaana ke tata yebase n'omwana emmere gy'oba okoza wali ogenzeko mu Serena oba okoze dimoni ebeera lusaniya ebeera byaddala lusaniya otaddewo lusaniya kasomero akagamba obugambo ebyo omusomesa agenda asomesa ku ssomero naye obwana kamuka wa makisi gwe buliwo okwata omuntu ali innocent lekikyala ali ku ssomero omwana okumuwa diguli mu busawo genda mu kasenge kange obukabo kyokka naye azadde abaana alina n'abaana abawala demoni ziridde nnyo obukaba omusumba endiga jangu omwoyo omutukuvu akuntumye omuntu wobeera ne patina si kibi ate era kyabwa Katonda okuba ne patina but the moment wogenda n'omuntu for the sake of lust ekyoyoyo kinkutte ekyoyo kintembye obugabudde Serena obogirese mu magombe yensonga lwaki abantu abasinga tulina ebintu tategeera naye okwegatta kuno n'omuntu ebiseera ebisinga naddala kino kigenda nnyo eri abavubuka bannange. There are some things you have to notice. Sigenda bibagamba wano kuba ate nja kubanga abasindisa ate mu bwenzi bagende bakikole ki bivubuka biri eyo nga kigamba point end kanizo musango gwejjako nti t-shirt gwakyo kirumbe kubo nandi mugambye nti engeri gy'okikolamu oba engeri entuufu y'okikolamu nobeeranga nobeeranga okikoze mu ngeri togenda bbalirwako muki musango but yakubanga ate asimbudde mpiyemu kiyinjini naye Illuminati baba agenda mu bwenzi omuntu naaba agenda mu bwenzi alina byakola omusango ne gutambalirwako ne gutambalirwako alina engeri gyateekateekamu omutima gwe n'abeera nga takoze buki agendera mu kisiibo ako leero nzikiriza nkerekereze kuba eno point eri sensitive tebitugyeko folo tebabitubuulira kati ayagala okukima kubanza ebintu byange nyinza otakyogeramu eno episode naye ate mu episode nekibusabukulogera kubanga ojja kuba owadde abasajja bafumba empenda gundi ngenze ku safaari kumbe kati ali mukukola kyewamugamba agenda agwira eri awo sigaalo kati banoonye naye obukaba mmere ya sitaani bawufunira ddala era waliwo ebifo wano ku nsi nga zo hoteri ezo bano bayaaye bazikola nga mujemuzanya egimu nga it's not even nabulu mu bisente naye nga yo kukolerayo obukaba ate hoteri eri wano bali bagigadde no kuva ku makya mpaka misana hoteri eri awo kati soko kati kino genda ku Masaka ako ngugenda gwa wali kulanga about eri awo batugirekeyo yabapede era tera gitegedde waliwo nenja kukyazawo omuntu yagigendamu ani yanga nti nakyazaako Edi yagigendamu kati njagala nkyaza omulala yagigendamu okufuna ebinyumo ajatunyumize kati kambeyo kendera kyenkubuulira kati ng'ebyo bivuddeko otera omuntu maswa naye musobola okugenda zirizo gamba nange nsobola okugenda gamba omuntu osobola okugenda nga tomanyi tongeza tonkuba bipale ala omuntu era wasobola okugenda tonkuba bipale nga tengenda mu moteri ekimanyi simanyi osobola okugenda nga tomanyi munaye abantu nga simanyi mulimu ezimu nga ziri nga nkusike muko niko kati kankubuulire muko niko sigenda wantu nga tofunyewo information yawo sifunyewo information kubanga
emyaka gyendiko ne gyempise ebisinga nabiraba ne reputation oyinza okugwa mu kimansulo nga totegedde olina kukuba ekifaananyi twamulabyeyo moment eyo ensi gye badde erinda kituufu abantu bayiga okwekwata obulungi si buli wamuntu olina okugendawo ekituufu nnyo ekyo weegendereze kaakati waliwo hoteri wano mu Uganda ntono ziringa nga za mirundi 3 naye ziina kye bayita flow kati otuuka oti mu hoteri omunda nga flow namba okuva kuno paka eri naye ne ku lift wano ku kizimbe oba ogendayo munda lift namba teriiko olina kodi gyonyigamu amapesa gonyiga yo system nesensinga flow eyo kwe kutwala kwenyine yo ku namba yayo wali teriiko so flow eyo otuukako osanga abantu onali wano ono wava kuno waddako ono wakola babeera muli babanga basaba bukaba abamu bukaba balinga nganvu nyo bati sokoleke opapa nnyo akolagana yange naawe egenda okufiira kupapa sokoleke hoteri ngoli tafaayo nti ono andaba ona ndaba togala program abantu banyiiza tosungwaza abantu sokoleke bayingira mbali bwerere tobeerayo na lugoye obubaayo bwe buli obwaba mansusi nosimanga bikibi mwana mu Uganda wano oba program eno ndoota toli mukulu naye nga kiri wano wano mu Uganda waliwo hoteri hoteri eyo weeri tusinkana olundi mweraba